Ate abayizi n'abazadde mu ggombolola ya Busamizi mu disitulikiti y'e Buvuma basattira olw'embeera amasomero gye galimu mu kitundu kino nga n'abayizi abamu basomera mu miti. Amasomero agasinga kumpi ebitundu 6 ku buli 100 abayizi basomera mu miti, ebizimbe eby'ebibaawo nga n'abandi basomera mu masinzi ag'enjawulo. St. Peter's Walwadda Primary School ge gamu kwago ge twagudde ku bayizi nga basomera mu miti, ekyatuwaliriza okwogera n'abakulu baalyo era ne batunnyonnyola bwe bati. Rain weather naye ebeera affective nnyo gye tuli. For example, kati abaana babo basitula Ntebe banoonya waakudde. Tusobola kubasomesa nti tusomera kati mu miti then tuba tulina okuva oyagala toyagala. Oluusi ennyanja ewaguza abamu eryato libaleka abalala nga balwadde. Abayizi batula ku makoko g'ebibaawo, abalala basomera mu bigere ng'ate abandi engato zijjudde ebituli nga ne yunifomu kumpi amasomero agasinga abayizi tebazambala. Bwe kituuka ku nkuba bano bagamba nti abasomesa abalagira okudda ku bimu ku bizimbe ebiriwo okwewala okutoba nga bwe bannyonnyola. Tetulina busobozi busigala mu kirasi tuyingira mu kyakyo omuli abaana abato musoma babaleekaanira temukwasa bintu. Enkuba ebeereze tukuba tetulina we twewunzikako. Tubonaabona tutuula mu miti. Bano kati bakubidde minisitule y'ebyenjigiriza omulanga abaka ba paalamenti abatwala mu bitundu byabwe okulaba nga badduukirira ku nsonga y'ebizimbe n'ebirala. Omugadde n'omukyala atuyambe tusabako obuyambi kuba enkuba gye tukubiramu n'eno mu miti. Batuzimbire ku bizimbe n'abasomesa abalungi. Abasomesa betwogeddeko nabo batubulidde obuzibu basanga naddala ng'enkuba etonye. Abaana abakola overcrowding, tetulina ekifo ekiri gazetted ekimala, abaana benyigiriza nnyo. So this is affecting the education system. Gambe enkuba weebangeze etukosa kinene nnyo kubanga tutaganyizibwa abaana nga batitenga olwaluumu emyuka gye tulina esobola okuba holdinga yokka. Gavumenti etuyambe tukwatireko mu bintu ebimu, infrastructures tetulina, scholastic materials, for example desks, some most textbooks we lack them. Kisoboka okuba nti tabitegeera bulungi ebisinga obungi naye nga abimanyi naddala ebyamasomero gano kubanga yagezaako okujja wano n'atera n'alaba bizimbe nga tewali. Robert Migadde nga mbaka wa disitulikiti mu paalamenti ne kansala David Ssenyonga bategeeza bwe bati. Ntula ne disitulikiti enamba nga mulimu secondary school emu n'okozesa ekyo nga bargaining tool. Tulina amasomero agamu nga ebibiina tebimala. Tulina emiruka egimu nga temuli yadde ssomero. Nze Mavini Museyeye ku lwa Bukedde.